Nsambya yetaaga kukuba okuva ku mukatuli kyalikulira mpaka kwasembayo ekyo mbabuulira. Yetaaga kukuba okuva ku mukatuli kyo bafaaza oba mu sister betaaga kukuba mpaka ku asikali waawo. Kati abo basikali b'amalwaliro balinga bakatonda. Oyino mulaba mungu onoliyingira. Yes. Nze nabagambe enguzi nagimanyire waka kastompa kyompa kyenjagala nga njikuwa. Kubanga ensavingira bingi. Asikali w'ensambya nga tolina ssente tosobola kuyingira ddwaliro. Oyino mulabamu. Kaberewo ekiruddu era nze kati nakimanyira sibalumya mutwe olutuuka najja ku motoka nga munyiga ettaano ze. Nga mpa ne parking nga ngenda ndaba benina okulaba. Lwolituukako ku emergency y'eddwaliro erimu n'olaba abantu engeri gye bafiiraawo ng'abasawo weebali bali ku masimu, ng'abasawo weebali bali ku WhatsApp, ng'abasawo weebali batudde batunula bwe bati omuntu n'akutuka lwogenda kutegeera abantu gye bajja obusungu. Abantu kye bali confused abaana bo babadde batambuza ebigambo mu mwana baatusizza ng'omwana tayogera na kwogera omwana buno yabadde yabadde ayogera anyonyola n'okunyonyola bulungi nnyo lwakuba nti abamukebole babadde bali mu fear oba kitegeera panic yabadde bagala mu recording ne babaganya mu recording mu ddwaliro kuba babadde yes bana abaana babagala mu recording oba kitegeera kubanga babadde mulabye nti yabadde ayogera naye babaganya oku recording because it's a very sorry state kati bote bategedde repercussions singa ba mu recording kyali badde kiyali sawa eno naye babaganya kati batte basoka kosa manyi kuba badde omuntu akola ki abenga ali fit kati mukumala mukola ko babali babakolidde ne discharge letter baida bali nabyo kugamba nti omuntu ali ki kati kye kyakyuseemu awo ku nsambya tuwulira nnyo nti babuzaawo abantu fenze nina omukazi gwempulira nti abaana bonna badde azalira ensambya nga babulawo ng'ate baba balamu okitegeera nti omuntu babadde bamukoze discharge ate all of a sudden nti omuntu agenze yabadde aprocessing a discharge letter omwana n'amugamba tusobola mumutwalayo banga tali ki tali okay kugamba tali stable kuba bali olaba nga ali okay buli kimu kisoke kuba bamukebedde kidney buli kimu kidney mutima kibumba bukiboganzi bazikebedde nga ziri fine nga tezina ekizibu kyonna so nga tukise bagamba ali fine ajja kuba bulungi wali n'omwana omuto omuto yabadde agamba ajja kuwona temumutwala muki mugwaliro nga yamanyi damage kyasta agenda ku mukono naye munange byakoze ttaani omuntu gwe balese nga mulamu ono yagenza okujja omukulu agamba baana tugende munda tulabe ki ali enimu omuntu bagenza otuuka ng'omuntu yafudde dda kapuuti wangi nga yafudde dda gusimanya yafudde dda simanya biki ne bagamba babawadde sente na buli kimu kyemuwadde omuntu gwe bawadde discharge ate nga ne sente basasudde naye batugamba nti wano basoose nakulinda okumukwatako nti bagala mukwatako nga tebannasasula sente kati kyeka bano bafulumye naye bwawundi ekyo kyanga bafulumye bakumulagaddere nga baagala gukola ekirabika wanga organize zonna zabadde ngamu organize organize zonna zaba ate twabawulira nsambya basokoola organize kakati ye firimu gyolaba essaawa eno nti bagenze ne basiba kimenge olusiba ekimu kubanga ogambye bamukedde ebintu kimenge yagambye bamuleetera nga aliko scratch yonna akasale konna bagenda kijjuutuka ekitegeeza yonna ebisangosango bye batadde ku kimenge kumakinga sure nti nno tebamanya nti no bamusokoddemu ebintu bashinze mangu bamutusiza leeti benasimanya kati budde bwikise simanya biki manyabo ekitegeeza ekintu kino kinene ku kye tulowooza nti olw'okubanga kimeke yabagambye nti kasita bwe mumuleetera nga aliko akanogo konna oba nga mumugyemu ekintu mu mitawaana maama nnyabo ekitegeeza eyo yonna firimu eva ku nti no babadde bamusokoddemu omwana bamugyemu emitima n'ebibumba na biki wangi omwana bamusaze bamugyemu ebiwoowolo bye n'emitima na biki abakafuna maiti bangambe omwana aliko kati kyokka bamufunye nga talina yadde n'ekintu yadde n'ekimu banange ate ekyali kibaddewo incidence endala ebaddewo nti kimenko police reports bwe bati nti ali skin detained biki ripoti nefulumira nti omuntu bamudischarge nze kati maiti bagitwala kakati maiti bagitwale bagiziika abantu baleme kutegeera nti omwana bamugyemu ebiwoowolo bye n'omutima nsambya hospital nsambya muli babi nnyo kuba bagambye musati zaabwe yazaali so crushed bakosa kigambo crushed ali okay yafunye mujasiyaga munda yafunye mu problem ndozanga ya munda kwa muntu amukubye bukubi teyamugwiridde yamukubye bukubi bwe yabaddeko ne kati yonna ayina omwamutusiza mu ddwaliro yabaddeko baakanevu bakubukono nga tayinaako yadde akakati konna
yabadde nagana agenda mu ddwaliro ng'amajja kutereera. Ekitegeeza nsambya babbya ebiwowoolo n'emitima gy'omwana kyobula nga basibisiza kimenke. Ate bagamba nti waliwo omunene abiri emabega ebyo ebyokutunda ebiwowoolo by'abavubuka abato. Simanyi nakumanya kubanga omwana yafudde ebitategeerekeka omuntu abadde omulamu bagana omutwala omusala kituufu omusala discharge ze n'omutwe ne bagusala kyokka nga babadde bakoze ne discharge letter eyo osobola okugindeeterako nenjifuna babadde baagala kumuprocessinga bamuteekeko discharge gundi abaana ne bagana ne bagamba nga tebeesiga kiriwo ndi munaye nga bitalo nnyo ebya Jerome nange bitalo yatuleseewo kakati ne alien skin wuyo bamusibye kugamba akatogo kangi era ekikunkubisiza kubanga gwoli ku fango ni ku ground njagala abantu bategeera amazima buli kyabaddewo obitugambe munaye buli omwa nnyonnyoka ensonga zino kubanga waliwo abatandise okutambuza bipropaganda nga bwobamanyi bantu tebalina biddako batandise okubuukira ebintu batambuza ebintu naye nga tewaliwo gundi bukakafu buli awo naye kakati kati bo bagamba ki anti bagamba omukulu alien skin bamusibye mu kugwa butemu okitegeera balimba kati yomalisingira nga omanyi internet naddala kati bali abantu beera batayagala alien skin bagala nnyo ebintu by'okumumalisinga n'okumubulakamiringa naye nga ensonga etuufu eri ku ground alien skin kyamusibizza ensonga zakulumba mu ddwaliro eyo n'ebintu ebirala awo bamutaddeko ate n'ensonga z'omu ddwaliro ndabese bazoogerako nyo balina ate emisango gye bamutaddeko yamusibidde egy'eddwaliro waliwo n'emisango emirala naye nga kakati kiki ekyabaddewo omwana yafunye accident ebyo biri awo kubanga tuli mu bulumi tubadde mu bulumi bwa mwana kufuna accident omwana kyotegeeza omwana bamutuusa mu ddwaliro nga mulamu yes omwana bamuddewo ku makyazi nabadde ssaawa ng'emu nga kitundu kubanga yabadde ali mu kutwala abaana ba alien skin ku ssomero so kati emotoka gyabadde avuga yamani abadde tavuga ya automatic era abadde yakamala okuyiga emotoka ya manyo omwezi nga gumu emabega bali yakamala okugiyiga so abadde avuga emotoka ya manyo naye nga terumanyi ne professionalism ye weeri so kati yakute emotoka ya manyo endala eno Land Cruiser n'ayagala ajuke emotoka nzito kati n'ayagala agipakinge asooka agifulumya agipakinge ateekemu ki abaana babadde no munda nga bamulinze kubanga bwatyo bwakikola asooka agipakinga n'abajjayo munda kuba tamanyi yakugistale n'omwe musumbula so kati yakoze yagipakinze emotoka yo mpulira yagipakinze naye kati engeri emotoka gyategeera bulungi yagipakinze nga agipakingidde oba mu giya nti ogipakingira mu giya bagambye nti yagipakingidde mu giya nti ogipangira mu giya ennyingi emotoka yamanyi ogipangira mu giya ennyingi eyagipakingidde mu giya nga yawansiko tayipangidde mu giya mpanvu so kati netandika osikondoka musikondoka yabadde agitali ku slope some kind of a slope nga ku gate awo kati ne osikondoka yabadde agivuddemu ng'agenda eri kuleeta abaana nayagala gye agisulira ekiyinja erina obukola kibutatu kuba takyaswa giyingira munda akole ki agivuge oba okitegeera so mu kutoa kungi abadde agezaako sitevinga motoka nabatasomera kikomera kiky'abaani okusinza ku musajja ekitegeeza nti no n'accident eyabadde nga already ng'ali wabweru wa kikomera sina munda yabadde wabweru wa gate ate yabaddewo yekka era abakaduuka akali awo kumpi bamuyambye n'abakyala abapangisa awo kumpi ekikomera kye yatomedde engeri gye bwabadde kumakya time yakutwala abaana ku masomero yabadde akitwala abaana ku ssomero so kati n'emmotoka eyo yamutabuseeko n'ayagala akizizika ekijinji emabega kusema ngo akikanyuge nga maye wakikanyuga igenda kola ki so mu butaano emmotoka neebuuka ekiyinja n'emukubeera nemukubamu panki katodo so kati kino ekyuma ekisomere kikwata omupiira ekimotoka nekikuba ekisenge engeri gyeri nti Land Cruiser ezitowa nekuba ekisenge ate nga yabyuma emabega nekuba ekisenge nekiyiwa naye nemusulayo n'amabuloka naye emaze omukuba panki emukubye puresha yayo so yafuna obuzibu tewabadde badde amuyamba yadde n'omu yamuyambye abadde musajja wakaduuka yabadde afuluma wabweru bakola biki nga yabadde aguddewo edduuka lye ng'ali mu kuweera kati kwe kumulaba naye weyamulabidde nga yamalira akangayo ki ekiyinja ng'emmotoka emutomera oba okitegeera ng'edda emabega emmotoka yennyininyini so n'amukwata ne mukyala we ne bana abakyala bapangisa baneiba b'ekikomera kye yayiye ne bamusitula ne bamuleeta ku fangoni bayita abafangoni okumulwashinga wa ddwaliro mu paniki oba okitegeera so omutuusa mu ddwaliro bamutuusa mu ddwaliro y'ensambi eddwaliro y'ensambi kati kyembuuza wano kimenke bitabukirawo abaana bwe bategeera nti omwana bayinza okuba bamugyemu ebiwowolo kwe kuba abasawo oba kati kimenke bitabukira waneeno bagenda kumira bagamba kale emu batugambye omuntu waffe afudde kati kaba mutuwe abagenze mu ddwaliro bakomezawo breaking news nti omuntu akoze eki afudde afudde kimenke agamba sha ate aba afudde batuwe ki bamutuwe bwe bagenza omuwawa
nga amangu ago omuntu baali bamuyisiza mudda kimu kyanagenda konti tebalina gundi eno balina mukyala tebalina ki ab'ensanja naye omuntu batukidde omutwala bano kasaba yatolodde mu katidi bamudelivalinga without their consent kubanga next of kin ino sayiningako kitegeera ne bamugjawo olwokuba babbye ebiwowoolo by'omusajja babbye emitima n'ebibumba ate kyakyankalaniza Kimenke n'abalala abagenzeeyo kiriwo ekiti babuuza omuntu waffe aliwa onatamwatama olyaga bate gundi zenange simanyi kibiki nebatandika okumakukamuka nga balina kye bakoze awo bakyankalanidde mugenda mutuwa mwagala mubbamu biwoolo mwagala mubbamu ate twabawulira era bamubyemu biwololo kubanga omuntu yagenze talina kaati kati ate akomyewo alina kaati kyekisibisiza Kimenke ave mu pikica bo basobola okumuziika eri ku sipiidi bwekiri naye ati kakati webituuse ebintu bya Fangoni obimanyi era tujja muziikulayo tulabe oba bamusalamu ebiwowoolo tebalina kye bataasa gwe babanga ke kagemu kaabwe kusiba Kimenke ave mu pikica baziika omuvubuka olwokuba bamubyemu ne batunda ebiwowoolo bye n'ebibumba omuntu tujja bajja muziikulayo balabe oba akyalina ebintu bye ebintu owulira emisango sange egyesisiru simanyi akina simu akina simanyi kuba basawo akina biki ebitajja kati musaawe eno kati ekiro kino nyini tebagumutaddeeko kino kye babadde batambuza ekya propaganda ekyomwana kye bakimutaddeko ne bataddeko bino muno kuba basawo ate nga abasawo ekyakalanyiza abaana kubeera nti baagala kukebera oba omwana alina ebiwowoolo bye n'ebibumba kutamwatamwa nga bababuuza ebiwowoolo Nsambya hospital no bagenda kwetereza Nsambya hospital nze ndaba nabo bagenda kukuna amabukunami kubanga naffe tugenda kubanja omuntu waffe ate n'oli gwe baziise naye tugenda kutegeera oba bamuggyemu ebiwowoolo bye oba n'ebibumba ali parking yagipakingidde mu giya mpanvu yatwanyidde mu giya nga ya wansi ko tayimanyidde mu giya mpanvu so kati netandika osikondoka mu sikondoka yadde ku slope some kind of a slope nga ku gate awo kati ne usikondoka yabadde agivuddemu ng'agenda eri kuleeta abaana nayagala gye agisulira ekiyinja eriwe bukola kintu takyaswa giyingira munda akole ki agivuge oba kitegeera so mu kutoka kungi badde agezaako sevinga motoka nabutasomera kikomera kitabaani okusinza ku musajja ekitegeeza nti no accident yabadde nga already ng'ali wabweru wa kikomera sina munda yabadde wabweru wa gate ate yabaddewo yekka era abakaduuka akali akumpi bamuyambye n'abakyala abapangisa okumpi kikomera kyeyatomedde engeri gye bwabadde conscious time yatwala abaana ku masomero yabadde akitwala abaana ku masomero so kati emmotoka yamutabuseeko nayagala kizizika ekijinji emabega kusema ngo akikanyuge nga mwe atikanyuga yegena kola ki emmotoka neebuuka ekiyinja neemukubeera nemukuba mu panchi katodo so kati kino ekyuma ekitomere kikwata omupiira ekimotoka nekikuba ekisenge engeri gyerinti Land Cruiser ezitowa nekuba ekisenge ate nga yabyuma emabega nekuba ekisenge nekiyiwa naye nemusulayo n'amabuloka naye emaze omukuba panchi emukubye pressure yayo so yafuna vyu tewabadde abadde amuyamba yadde n'omu yamuyambye abadde musajja wakaduuka yabadde afuba wabweru bakola biki nga yabadde aguddewo edduuka lye ng'ali mu kuweera kati kwe kumulaba naye weyamulabidde nga yamala akanyugayo ki ekiyinja ng'emmotoka emutomera okitegeera ngedde emabega emmotoka yenyininyini so n'amukwata ne mukyala we ne bana abakyala bapangisa baneiba b'ekikomera kye yayiye ne bamusitula ne bamuleeta ku Fangoni bayita abafangoni okumulwashingawa ddwaliro mu paniki oba ekitegeera so omutuusa mu ddwaliro bamutuusa mu ddwaliro y'ensambya eddwaliro y'ensambya bamutuusa ensambya ne babafayiringa ne babakolako buli kimu ne bamuteekako eddagala kuba nekizooti ne bamukolako buli kimu naye nabeko bagamba nti abamuleese ne bamusula busuusi ne bamukolako buli kimu bakikoze nga balina okikola medication yonna so kati abaana abamututte nga balina okulinda omukulu ajje oba bo baveewo yasigalewo Julian kitegeera so mwe twanziti abaana bali wabwe bakimanyi oli ali fit abamu banyula pe wati basomye badia tuli ku ground ebya Fangoni muwulire nenga jukira kwa notinga wano bakukubidde simu nga next of kin okitegeera ye ebigambo byagamba bwe yalabye kuli kutyo n'akyankalana emisana n'agenda mu parking y'eddwaliro n'akuba engombe y'emmotoka n'agiremezako abasawo bonna ne bakola ki ne bakuŋŋaana bwe yajjayo kamera abakwate abasinga ne basaasaana ne bakola ki ne baddayo munda okitegeera so ne kiba nti omwana yabadde amaze okukola ki okukkirira bwe yazzeeyo n'adda ne maama w'omwana abasawo ne bagamba maama w'omwana nti bano omwana bamuleese ne bamulekawo yekka n'akola ki n'afuna obuzibu naye omuntu gwe bagamba era ne lipooti emungi yina egamba nti yabadde abandoned omuntu gwe bagamba nti yabadde abandoned
aliko lisiiti eziriko erinnya lye tumwesigye Joram nga bano be basasudde abantu be bagamba babadde bakola ki abamu abandoninze basasudde mu cash lisiiti eriko date ziriko n'essaawa obudde buli kimu mukikola ki mukikolebwa kati bano ne bagamba lipooti lwaki egamba nti twabandoninze omuntu kyokka ng'ate waliwo lisiiti gwe twasasulidde twabandoninze muntu kwate gwe tukoze eki gwe tusasulidde okitegeera nti maama w'omwana n'abagamba owaayi bayinza obatwala nga basuspect mukole ki muve wano bo ne bagaana okukola ki okuva mu kifo okitegeera ne babeerawo awo then oluvannyuma kuba ebyo byonna byabaddewo misana ddeeshi incident ey'okulumba eddwaliro yabaddewo kiro ne bino byonna byabaddewo kimisana kati bano baba bafulumya eddwaliro babadde balazeewa bagenda okudda ng'ate babagamba nti omulambo gukola kigutwalira kwaye tuliyo yaŋambye ne poliisi okujja ye yagikubidde ng'ali mu paakingi akuba eŋŋombe yakubidde osi w'ekabalagala n'amugamba nina bye sitategeera ku ddwaliro wano esambye nengenda kukolawo effujjo osi n'amugamba ye ali mu nyegenyege naye kamusindikira bagenda okuba nga bakola ki nga bagenda okuba nga bamuyambako then ne bakoordinatinga ne poliisi y'ekatwe ne bajja okitegeera we batuuse mu ddwaliro ne bagenda mu maaso tuliyo ne bakola ki banna eddwaliro kitegeera ne okitegeera kakati obuzibu obusinga obwasinze mu kuva wano bwavudde mu kuba nti bano baweereddwa assurance nti omuntu mulamu mugye musasule kati bano kye beebuuza bwe kiba nga mwankubidde simu nga next of kin nze gye nsasule lwaki ate saakubiddwa simu kuŋŋamba nga omuntu bamutransferinga omutwale walala kubanga omu ku mikwano gyange abasawo yaŋŋambye nsambya tekola posti babadde baagala mujja mu biwoowoolo